Bounceback channel koli we bale kubanti nate oje kumideko Sunday yo erietia akiriza mukwano gwange omulungi mberenga nkuwa amawulire egetulina Susan Makula mukyala wa Pastor Lozias Bujingo gwe tutandise naye munange wabukeredde ngaavudeyo n'abeera atabukira ababa musabula ababa muvuma agambye nti bannange newe mumuvuma omwami yasiima yalonda yamala akatambika kano Mvumiddwa okuva kwasooka paka kwasembayo nga na mubulizi wa njiri buli omu ampise kyayagala ompita malaya negamba ndi mwana wa Mukama oyo yakyusa novuma buli kimu byonna bwe bamala obinvuma nga nzire wakaba mpita swiri are you home I don't care oli n'agamba naye lwaki Susan yambala biwanvu alabika alina obugulu butono bwenzire wako mwami n'agamba bannange swiri ng'ateka akateeteeyi olwero wasazeewo kwambala kampi kubanga nze ninawe sitalagira be sitalina kulaga omuntu yazze kulaba amagulu yazze kuwulira kyenjogera leero ekyokubiri nze nekkiririzaamu mbutaba nakabina wano nze manyi n'okubeera n'omwami wange n'aŋŋamba kasunye nno kati gwe budde ino ngamba Makula toyina kabina nga swiri agamba kakoze eki kati nawe omuwala omulenzi bwagamba sikwagala kubanga oli mumpi omugamba it's okay I'm enough nze mala just oli short-sighted olabanga ali omumpi you think I'm short you're short-sighted but I'm tall ng'otambula ovawo agenda kutuuka agabe naye kana akawala keepanka katugendeke w'omugole wa fomu bwati twogera ku Baby Gloria basaba mpulire emizire eminja wamu n'enduulu mannange mumpe enduulu nga twaniriza omugole wa fomu bwati Baby Gloria akulidde ku data waffe okitegeera kale no munnange ono ayongedde okulumya ba ex abatandise okwesokoolayo abatandise okuvaayo simanya nga boogera kino na kiri simanya oyo yali gayi wange simanya byonna agambye abiwulira naye yagenda okumufuna ng'akimanyi nti si yamusookeddeko era abagambye nti yali tasobola kufuna oba mwali mwagala afune omuntu nga talina experience okitegeera omwana ono najja fumba omwana ono agenda kusobola obufumba okitegeera katubere nga tukuwa akatambi ba celebrities bwe bamala nnyo okulaga ababeezi baabwe oba mukazi oba musajja nga bitandika before Gloria no wabaddeyo Betty ate before Betty waliyo Mega mbalaba mugeza mbalaba era babadde nga je muli obanga mwagala Jona mumuveeko mwana wa mwana wange mugeza Gloria chicho bagamba ba Facebook in-laws bajja kujja abaleta ba ex uno semanya abaddeko mufumbe eno semanya inayo omwana eno tobiraba ku Facebook ne ekirungi bye data mamanyi yedda first of all simbe mwami wa muntu taina bana thank God those are not skeletons I'm going to dig up then exes nagesaga muntu atali experienced okitegeera ngate kwetoli mukuluko kunzi of course agenda kubanga yagezaako na polishing okwana kwe nje wange kateredde bulungi sagala njigire kate nange so of course mwe mwagala okwereeta mweswaze mwabamanyi naye nga yenze I'm the chosen one wanji mama emikolo jajji totugambye nno jajjiraba naye bwe tujja kuyita naye bali bajjiraba naye omwami mulungi bambi nga kyamukama nga daddi bwe yaliira kikyomulekera nga tumaliriza kubanga naye bambi okubanga yavuddeyo obawala bonna abali mu nsi n'agamba Gloria is the chosen one. Yes, and that is something big. First of all, I love you so much, Tween. I cannot wait to live the rest of my life with you. Maybe it will end in tears. And we have the real values of marriage, and I cannot wait to be your wifey.
bwetweyongerayo munange Shakibu ali mu maziga oluvannyuma lw'okuba nti nno akatambi kafuluma ng'alina omwana ow'obuwala ekitaasanyusa mukyala we Zari. Kaakati munange Shakibu ali ku maviivi agambye nti Zari nsaba kunsonyiwa oba mukyala nsaba kunsonyiwa naye omuwala simwagalangako just mumanyi ng'omuntu. Akatambi keekano. Ngenda sooka okwetondera mukyala wange Zari the boss lady Romo disappointing. Waliyo video etambudde nnyo ng'eraga nze nga nina we nyimiridde nga ndi n'omuwala nga tulinga abali mu kwekwatirira ng'omuwala oyo wankwata ku mikono nga nange mukwata ku mikono nga tuyimiridde. Yeah. So video eyo ngenda tandika n'obagamba nti video eyo ya happening si ya recent, video ya sometime back, video ya mabegako naye nga ekikola kyena kitegeeza mbu ya mabega nga sili mbufumbo, nali mbufumbo already ne mukazi wange. Nali nawasadda mukyala wange nali naye video ya happening ya. Naye video eyo we happening ya nagenda mu kifo nga kiri public. Tukunganirawo abantu ab'enjawulo, abantu bangi, ekifo kiri Munyonyo. So nagenda mu kifo nensangawo omuwala gwe nali mmanyi. Nengenda mbuuze ku muntu gwe nali mmanyi, nenjogera n'omuntu gwe nali mmanyi. Wabula omukisa ne gujja mu binti omuntu oyo nankwatako mu nkwata etasaanidde, mu nkwata eyesittaza, mu nkwata etali nnungi. Ng'omusajja omufumbo kyali kinkakatako okumwejjako oba obutarespondinga naye saakikola. Awo n'ensobya n'embeera mukyamu era kyenakola kyali kikola kibi oba tekitegeeza mbu nno nakiitinga ku mukazi wange oba nayenda ku mukazi wange. Omuwala gwe nali naye mu vidiyo eyo mumanyi bumanya nga woonomanya mukwano gw'omuntu omulala yenna oba nga woonomanya kyali omuntu yenna n'obeera free naye. Nagenda amagezi gange nagenda okirealizinga nti ekintu kyendi mu kukola mu public singa kivaayo ne kispreadinga omuntu omulala n'akiraba kikola kikyamu kyajja after nga already bamuwala amaze okunkwatako nga batukutte video. N'omuntu eyankwata video namulaba wabula ne silowooza nti ajja kukola ekikola kye yakola ajja gikwata mbu agireleasinge kuba nali mmanyi nti ndina muntu ndina bantu bemmanyi nti ndina bantu bentwala bemmanyi ng'abaawamu. So omuwala oyo si girlfriend wange, si mukazi wange, tetulina nkolagana yonna mbu tudeetinga. Wabula yankwata mu nkwata etasaanidde. Nenkola ensobi nalina okuakitingirawo nti mwejjeko wabula na respond nasirika nagenda bugenzi mu maaso nakuntataininga kyagenda mu maaso. Which is kyali kikyamu wabula ng'omuntu nasobya ndi muntu nanyiziza abantu bangi okutwaliza ddala mukyala wange. Kiriza mbere nga mbuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga tutandise ne Naabirye Justin tukutumiddeko mukwano webale kuba nti noobeera ku mukutu. Twagala okubuuzaako ku namba wa Angela Mariam Nakato ogamba otya? Tuyina Babirye Roda ogamba otya Dia? Tuyina Ellen Sejuko Segawa Ben Jane Nachanja, tuyina mukwano gaffe ayitibwa Adija, tuyina Kagude Charles Susan Chandiru, ne tubeera ne mukwano gaffe ayitibwa Nansubuga Amina, ate era tuyina Margaret Nassali. Abeewo betusobodde okubeera nga tubuuzaako. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo. Katukuwa akatambi ka President w'eggwanga lyattu Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni, ne President wano nowabadde ng'ali mu kuduula. Wekanga twabasindikanga mu Bugaali.
amazi ga pipe ye galeta ne twali mu bwanga nguse bwe twali mu kulwana na Amin wade twali musize bweru naye obulamu bwaffe bwali bwanjawulo okuva ku bamaama kati okuva ku ntandikwa kyetwagaliza omukyalo muna Uganda twagala abeere nga Janet mwena kubanga omukka ogwo gwe mufumbisa butwa. Mutwegatteko wano ku Newspark Channel okuba nti nate tukulisaayo Shiba Kalungi. Bonnange Canada yadduseeyo yagenda ali agenza okukomawo. Lwaki batutwegattako okuba nti nate atumukulisaayo Shiba Kalungi babi. Yeyagala obulamu bumutambulira nga we yabubala okitegeera kale neeyo okatuveeyo akkiriza tubeere nga ate tweyongerayo 10 teri kyawoomu wadde nga Daniela yayogera ebigambo bingi ng'asabula maama wa Dr. Jose Camilio ne banga asabula nnyazaala we mukyala wa Wizo twogera ku Sandra Teta ye avuddeyo nalukagamba tayina buzibu bwonna na nnyazaala we era talabangako ku nnyazaala mulungi nga maama w'abaana abo talabangako ku nnyazaala wa mutima mulungi era ayagala bakyala b'abaana be mbunga maama wa Dr. Jose Camilio. Oyinza okugamba nti omugambo ngutemye butemi akatambi kaakano. How's the relationship with your mother-in-law, Mama Pros? It's okay. Kachanebuza lwaki gwe ate gwe olyokke naye ng'ate abaala bagamba nedda bannange kyokka for you gwe tukulaba oli happy with her. Well, I'll only talk about my experience as you. As me kwangeza abalala saazirimu yenda wayiriza muntu bamumupolereza omuntu because saabirimu. So mine is not bad because at the end of the day, even if she's my mother-in-law, kuye priority emtabani. Still, my acquaintance with her is because I'm with the son. With the son. So, in any situation, omwana we aja first, and then you also come second because olimuka mwana we. So when you come to understand that, I don't think you can collide. Because newabanga akubuziza kino, you understand what church kubuziza. So to me, it also comes with not having high expectations in persons, in people. Like, let's say, my mother-in-law is my mother-in-law because I am with his son. You understand? So, sina being so kugamba, I expect her to expectations I expect her to call her if need be. Yes, so mukubira nomugamba mama wakati no chava tusebone kino. She can advise you. Oba mama nomugamba olwairo daga yakoze kino mubulireko because it's the mom. You understand? So that's a mother-in-law. Oba nawe nagamba naye daga yangambye wano wakoze na kino chusamu. Because she's a mother figure to me and a mother to the husband, yes. To Wizo. What in there when you because like I looked around ngandaba igwe toina buzibu na nyazaalawo. At the other side wali wagamba mukazi mubi. Even there's a saying in Uganda that finding your mom in the weather find graveyards. Okusanga nyazaala osanga amalalo. Kade chocho kiba kya busiru because how? Kyaddaaki munnange liri pazo amaze n'ayanukula Tamale Mirundi Junior. Jjukira nti nno akabanga kagenderedde nga Tamale Mirundi Junior buli wabeera ku live ze alina okusabula liri pazo. Kaakati liri pazo naye yabikooye amwanukudde akatambi kaakano. Omwana w'omuntu ne gukkuta. Omwana w'omuntu ayayanira ebintu bingi. Naye sooka weebuuze bazadde bo be baba baakulemererwa. Kati enzaani anaamala ebyetaago byo nange ngezaako kyemba ngezezzaako mu mbeera eyo oba oli awo n'ondabanga omubi oba ow'enkwe naye siba mubi
kyovulaba abantu ababi abaako wakati nze wano waliwo abantu bemanyi nga babi beetamwa kuba kakati Amini bambi yakola ki yakwata ssente ze naawe abavubuka abatalina mulaga mugende mubeeyo kati yo naye mubi wakuze kati wakwata ku mazi twakuzira sina masanyaze ge nali nkutteko ekyo kikyamu ezo mboozi z'abajega be balemererwa olutabaalo gyo weegendereze omujega bw'alemererwa olutabaalo atandika kwekwata ku bisubi ebigambo by'abajega twakuzira wayokya toliddangulu ezo mboozi z'abajega ne weebuuza ani yali campaign manager ng'otandika okupanga abajega balina ebigambo by'ekijega njagala kusembayo nga mbagamba teddembe lyamwe tebagenda ddiba bwera bwerere muntegera tebagenda ddiba bwera bwerere mwe mujja dirwanirira okuŋŋaanya abantu okusobola naye okyabulamu okubakulembera kuba naawe mwennyini bwe nkubuuza eddembe abantu lye beetaaga sikiwa nti osobola okulinnyonnyola yaani yakugamba nti bannayuganda balina eddembe lye beetaaga Bobi Wine bannayuganda beetaaga ssente abavubuka beetaaga kapito kwetandikirawo mirimu kwekolerera ebyeddembe byoyogerako sibitegeera osobola okunnyonnyola ddembe ki eritali wano mwetaaga ddembe lya kuvuma bakulembeze kuvuma abantu nga bo tebabaddamu nga tebakwatibwa busungu tebabaanukula oba mwetaaga ddembe lya kujjako Museveni nga yazinze mikono eddembe lye mwagala ddembe nga muyingira n'abantu mulingi nti tujjako dikiteeta nga yazinze mikono kuba lye sitalaba wano eddembe ly'obutaalwanako oyagala eddembe nga bwenjija okukwata ku mukazi gw'obbabi mutwala butwazi kubanga oli Munnayuganda oyagala eddembe nga bwe mbasikkiriziganya naawe kozi olwaleero gw'okitwala nti gwe opposition ne bwe tunaakuwa gavumenti mulimu ab'emitwe eminene abatakukkiririzaamu nganza bajja okuba ku opposition tunaaba n'eddembe erikumwamula mu ntebe byoyagala okutuwa so Bannayuganda addressing ebizibu byabwe beetaaga kapito kwekolerera era singa ebweru gy'ozungira ng'ozannya documentary singa osakira abavubuka na Bannayuganda kufuna kapito na ntandikwa kwetandikirawo mirimu singa tomanyi bantu bwe bakwagala kuba emboozi za Museveni baazikoowa Museveni yakulemerera wanyumizaako n'Abannayuganda nti firimu esobola okujja dikiteeta mu ntebe ne mbagamba oyo omutwe gulabika gwe gumumenya omanye omutwe omukalu gumenya ne mbagamba firimu teyina weyinza kutwala struggle nsaba bw'oba otandika bulijjo addressing ebyobululu osooka okunnyonnyola ku feriyazi z'ekisanja ekiwedde omanye mu buguumirira nnyo so address about poverty abantu basobola kukola batya ne beekulaakulanya nga bw'oli kuba naawe your good example and product and success of this regime obugagga bwonna tewabukolera ku mulembe gw'obote gwe sooka onnyonnyola abavubuka ne Bannayuganda nti bw'otunda enjaga bw'oti oba bw'otunda bw'oti amayirungi oba bw'okola bw'oti ebiduula n'ebikeesa osobola okufuna k'oliisa abaana bo ensi egenda kukutegeera naye ebyo by'okukyamuukiriza abantu kyovola nti by elections zizonna ogenda oziruuzinga problem people kati bafirutalinga quality of a good leader si biri eby'okubasamaza nti Museveni omuggyako ate ndi mulwanyi ate ndi musirikale ate bwe bakulinnye engatto ate oli mazina ganjima nga toyagala kukoonako mukira kulayi bebi gayo mizannyo gye gy'okulwanira laavu entebe togisobola kyovula ngambye abantu osobola obbakuŋŋaanya naye obulamu okubakulembera ebyamuva wala tebinaggwa emboozi eri mu kutambuzibwa nti munnange yayagala mukyala wa munne y'ensonga lwaki baamuwamba ne bamutulugunya omulala aleese amawulire gano ye Pastor Mondo jjukira nti senga asidi yasoose okuvaayo n'atwa amawulire gegemu ate era ne Jenkins Mukasa n'avaayo n'atwa amawulire gegamu nti munnange muva wala ensonga ezaamukwasa za mukazi okitegeera kakati ate era ne Pastor Mondo avuddeyo n'alyoka agamba nti kituufu ensonga za mukazi era n'avaayo n'amulabula akatambi muva va Kampala ebintu bya balingo wa balingo biveeko ekyokubiri muva wala
ensonga ezakutuusizaako bino wezimanyi zigonjoole. Musajja muno mukubire si omugambe nsonyokola stress pass. Ebigambo bino byenjogera muva wala obitegeera. Wagwa mu mbi nga totegedde. Ekyokusatu lekera okwewuuba ekiro kuba omusajja yakusonye busonyi n'akuta. Muva wala, you are not safe in Kampala. Go back home to America. Mwena bagamba nti muva wala agenda kulabika. Nimbagamba mubakati w'ennaku 3 ne 5 muva wala ajja kulabika era alabise. Kubanga ebikubi bya muva wala nabimanya nti si tibiri political. Tibiri political. Byaffe bya kisajja. Bizibu by'ekisajja, bizibu by'okuguluka okusatu, bizibu. Message omusajja yaziraba. Ate nakugamba ningamba buuka vaawo oyo mutemu muyayi muva wala nkulese. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel wekumire kweno yokka naye kyolina okusooka okukola kwe kuba nti no video eno ogimpeera like ate era osubscribinge n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Bulungi weeraba.